abangi kumwe temunabategeera kyennyini kyabaddewo ng'emmotoka eno tenabakwata muliro kyovula abantu tukuletedde before then ne after nga tekinabakwata muliro then nga kimaze okukwata omuliro. Likinga, followinga, sharinga etuuke ne kwoyo tomanya kwabo kyalingidde kuyinza obeeramu yafiiriddwa omuntu we. Mmotoka eno tukulaga nga abavubuka bagezaako kuba nti beefunira amafuta ag'obwereere yadde nga baabalabudde ne babagamba nti mwabulire ekimotoka ekyo saawa yonna kisobola okuvaamu omuliro oba kisobola okwabika. Naye tebaawuliriza nga mumanyi bannayuganda twagaanye ebyamangu bamu kumwe muli nenya poliisi mbu yaluddewo okutuuka. Naye mukimanyi bannayuganda tesobola kuyita buyambi bwonna ng'ekintu kya bwereere. Abafudde bonna n'abo abafunye ebisago Mukama Katonda abakuume then abafudde emyoyo gyabwe ajanirize kitalo nnyo kitalo ddala. Teweerabira likinga, teweerabira followinga, channel yaffe endala yazikirizibwa then eyo gye tulina ng'ey'okufunirako amawulire amatonotono. But ebintu ebyamangu si byangu, ebintu okuwuliriza kikulu then ebintu eby'obwereere si birungi. Naye nga bonna abafiidde Mukama Katonda abaanirize